Mu kiro ekikesezo olunaku olwaleero eggwanga lifunye amawulire ag'ennaku nga ge g'okufa kwabadde omuwandiisi ow'enkalakalira mu ofiisi ya Ssaabaminister era eyali Ssaabawandiisi mu Minisitule y'ebyensimbi Keith Muhakanizi. The powerful leaders must allow us to implement the budget. You are a problem. Supplementaries are not given by small guys like this one. Muhakanizi yafiiridde mu ggwanga lya Italy mu kibuga Milan gye yaddusibwa okujjanjabibwa kkookolo abadde amazeeko emyaka ng'amubala embiriizi ng'afiiridde ku myaka 64. Muhakanizi yalondebwa nga Ssaabawandiisi mu ofiisi ya Ssaabaminister mu Julayi w'omwaka 2021 nga yava mu Minisitule y'ebyensimbi gye yamala emyaka egisoba mu 7 ng'obulamu bwe bwonna abadde nnyo mu Minisitule y'ebyensimbi era ng'eno gye yatandikira oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gye ku ssettendekero w'e Makerere. Ng'akyali Ssaabawandiisi mu Minisitule y'ebyensimbi, Muhakanizi yalwana nnyo okulaba ng'enkulaakulana y'Abannayuganda esoosowazibwa era nga ye n'eyali gavana wa bbanka enkulu eya Uganda omugenzi Emmanuel Tumusiime Mutebire baasiimibwako olw'enkyukakyuka ze baali baleese mu ntambuza y'ebyenfuna by'eggwanga lino. Ono mwana nzaalwa mu disitulikiti y'Erukunjiri nga kitaawe ye mugenzi Reverend Kosia Kajwenje wamu ne nnyina omugenzi Zerida Kajwenje nga baazaalibwa abaana 7. Ng'omukugu mu byenfuna ajjukirwa nnyo okuba omu ku baabangawo enteekateeka gavumenti mweyita okukulaakulanya Bannayuganda, ebbago erirambika ebyenfuna by'eggwanga wamu n'ebbago erya Bank of Uganda n'ebirala bingi. Nze Anet Namatovu ku lwa KSTV agaaleero.